mwami chairman ina muganda ondoza alike kyamu kumutwe alike kyamu kikyamu ki ibanange kikyate ngoyiyiza endiga agenda kutendiga agenda kitusako bulisa manyi ni endiga egenda kufa chairman muganda wa muntu oba endiga ekisolo endiga sigiragamba nti muganda omusumba sokoje Amoto mubalanguzi the special reporter okuva covid yatandika abazadde abalina abaana sibasanyufu n'akamu era wano bwe ntuukidde mu nalwe uba zoni nyakogerako n'abazadde bambuulire ekiri kitya ku nsonga y'abaana abaana tebakyatuwuliriza n'empisa ze bali balina mu ssomero zibaweddeko mukulu musisi sooka ombulire ku nsonga y'abaana wano emulago kiri kitya omwana atandika okwenjera ku kyalo so tubadde nga tumanyi nti myaka ena omwana omutwala ku ssomero n'abeerayo n'akomawo ng'akooye bw'amala okule ne yeebakako naye kati azanya throughout kati omuwala owa senior siri agumusa abalenzi buli dakika bamusoya busoya banange kale wulira kanjogereko nono omukyala nyabo kiri kitya ku nsonga y'abaana wano okuva covid yatandika oli mufumbo tuli bafumbo tusula musingo luumu abaana basiba ewaka ate basulawo kati ate bbaawo n'omusajja gamba ngenda kuddukako ezo kameeza zenkulekera tewakyaliraavu mutuufu niwembanze nkulekera ezo kameeza nga tondaga amasaati gange gyogawanika lwaki sinyiiga genda maaso jjukira buli tusula mu mizigo mu mulago waliwo asula musenge n'eddiiro kankubuze mufuna obudde obuyinza okweyagalako n'omwami wo ngeri akabozi abaana emisana babeeraawo ekiro ne babeeraawo mbaaba ekuba omunaku tekya kanjogereko nono omukyala kuba kati obudde bunkuto naye asembayo nyabo ensonga y'amaka go gikwasaganyiza otyo kusinza kweno covid bw'ayimiridde n'abaana omusajja omufisize wa akadde mangu awo bakayitaga kwiki kateni za butimba ogenda mu katimba ng'akaana kagamba ki ogenda kulaba omwana ayingira agamba daddi maama nga bikusobera ng'odda mu ddiiro kati olwo mubufunze babba abamwe bakikola batya abasajja omwaka mulamba tebakyalaba kaboozi twakeesonyiwa Beauty Farmer